mbere buli kiisi nti nasala lwera naabwe obeerako engeri gy'osembera osobola okubeera ng'owulira emboozi ya munnaffe. Pozi omuyita otya? Ani? Byonna abaavudde Masaka omwana weeka. Abaana beeka. Abaana beeka mwenna beeka engeri gye musembera ate tusobole okwejjukanya butya bwe twava gye twava. Olunaku olwaleero tuli live era nga bwe tubeera bulijjo ku social media platforms zaffe ez'enjawulo, that is Facebook ku Sanyuka TV. Gendayo ate osobole okubeera nga emboozi y'omwana olina ttiimu eyo gye mmanye ejje eriri ku social mubeere ng'ensonga muzitambuza buli wamu emboozi basobole okubeera nga baziraba. Ate era osobola otwegattako ku Afro Mobile application bwe waba nga waliwo okusikattira. Afro Mobile application eyo app ogiteeka mu simu yo nosobola okubeera ng'olaba channel za Uganda ez'enjawulo nga tewali wakuba ku mukono. Tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga Anatalia. Weebale kubeera muwombeefu. Zembeera zange eza bulijjo kyewuunyisa nnyo abantu kuba oluusi kye bawulira si kye balaba bwe baba bansanze. Ate oli kasajja kalungi abasajja b'Amasaka baba bakulubuka bonna. Tubonaabona nnyo kubanga embeera y'ewaffe eyo naye oluusi tetera kubeera nnyangu. Mukama yayamba oluusi. Naye olayika wakulira Masaka mu kigagga kubanga endabika gy'olabikamu. Mu kigagga yabali abapatikana. Mu kigagga? Nedda tonsiba ku kigambo ekyo. Lwaki mwagala nnyo okwenakuwaza nga mukikubye? Okwenakuwaza nedda siba kiri. Omuntu kiba kiri nnyo n'ayogera ku mbeera ddala entuufu. Kati nze abamumanyi n'abamanyi background yange bakimanyi nti nno ebyange byali bizibu kaana kambaatanga kenzo kyenkana. Sooka obuuze ku bakulaba era obeeyanjulire. Bassebo ne banyama mbalamusizaako mwenna bali kusanyuka. Weebale okubeera nga ate mukedde okubeera nga mulinze bunna Masaka bunna Mwesuna Beni mwenna abasomoka Lwera abali muno mu Kampala. Omanyi teri bantu beesuddiya nga be Masaka. Twasomoka Lwera. Kati batwasomoka Lwera bannange ntuuse tusetule emboozi nkakasanga namwenna mutudde abali ku social media abali ku ntimbe ndiye mwana muwala Anatalia Ozi. Oli mukyala w'amaanyi naye leero olw'ensoosa okulaba. Neyanziza sebo. Olw'ensoosa okulaba n'amaaso gange. Nze nva Buwama okwikweta nange nasomoka Lwera. Oba obulamu. Naye tera okiyitako Lwera n'enzira Masaka. Oluusi. Era kiba kibulamu okunoga obulungi. Naye engeri abaana Masaka gye twaniriza tukwaniriza oli Masaka tukuzadde. Kasajja tuveeyo Nyazaala gy'ava so ngentera okujjayo. Kanoni. Amiina. Kaakati oli mukyamufu onsanyusizza. Tutandikire ddala ne gye nvudde yeggwe ani maama wo yaani taata wo yaani? Nze Suuna Benard. Kaakati nzalibwa mu kibuga mu Mugundi mu Masaka akatundu bakayita Kimaanya. Nagenda okutegeera bwe nti nga tuli mu Kimaanya maama wange ne taata wange nga bali awo. Maama wange nali nywako ne maama ne mubuuza nti wowe mwesanga ne taata. Nangamba mubesinkana mu kibiina kya Katemba. Katugeze nga muyinza okubeera mu Ebonies bwe nanga muli bazannyi. Ne basisinkanira omwo. So bino tibitandise kati abantu bakwataganiranga mu mbeera zaabwe nga ze baaga nange gye banfunira mu kavuyo ako. Kati banzaala mu Kimaanya omugenzi Kayondo John n'omukyala Namata Proscovia be banzaala e Masaka gye nsomedde gye nkulidde buli kimu ekyange nkirabidde Masaka. Muno mu Kampala ndi musenze mujja. Musenze mujja wa myaka 2-3 myaka zirimu ena kitundu kigenda kwera 5. Otuyingiddemu n'osooka otukonkalinga all of a sudden tunaatuukayo. Mukama mulungi ekyenkanidde awo. So mu Masaka era n'okusoma kwange byonna natandikira mu Masaka weewaawo. Kati nsumulula emboozi. Kati nasomera mu ssomero lya Kimaanya Primary School gye natandikira. Waliwo essomero awo baliyita akanasale bakayita Kizungu. Kabeereyo mu Kizungu waggulu eyo. Sagambi. Kati ebintu byange byatandika birungi. Leka kusuddiya nnyo. Byatandika birungi kuba taata wange yaliwo. Kati ng'ensomero mu Kizungu era y'emu ku nasale ezaali ennungi. Buli muntu zali agadde okusookezaamu omwana we ebiseera ebyo. Abasomesa obajjukira? Abasomesa nzijjukirayo omuwaawo Aunty Agnes. Aunty Agnes yali w'amaanyi nnyo kuba nalina sister wange yandinga mu maaso bamuyita Nakalema. Kati yaddanganga buli bigambo bibiri Aunty Agnes kati nga naye njagala nnyo ngende nsome ndabe ku Aunty Agnes. Era nayambibwa nnyo
n'okumpa interview anti Agnes yagimpa anti Agnes nesanyuka nnyo nga mbuuza ebibuuzo naye mu bibuuzo bye yambuuza nga olina emyaka emeka nga nti oyingira mu nasale olina emyaka emeka gwani kati obuzibu bwatuuka bwava kumbuuza nti taata wo yaani ate nga baali batugana okwatuukiriza erinnya lya taata bamuyita taata toyongerako mbu ye mwami Kayondo John awo muba mukawaŋŋamudde oba olabye omuzadde mukamwa Nyanzi yali antutte tulina omwami nga tulinako Oluganda bamuyita Nyanzi eyantwala okukola interview kati yasigala wabweru nze nenyingira kati ambuuza taata we yanendoka nekuba mutima nga anyinza okuzza omusango nga seebuuzizza ku Nyanzi nenfuluma wabweru nengenda nga Nyanzi nga ate ovuddeyo nemugamba nti no bano bali mukumbuuza erinnya lya taata yatugaana okugogera nangamba ddayo mangu oyogera erinnya oyagala gwa interview Mukama Katonda n'ayamba nensomera nasali mu Kizungu. Sooka ombulire ku lunaku olwo olusooka lwe wasookera ddala ogenda mu kibiina waliwo baaga empya ne konteina ensonga ezo naye maama yangulira konteina nanteeramu emimmonde waliwo omwana omulala baneiba baffe twatandikira mu lunaku lumu nabo balina famire waliwo famire endala nga naye yina omwana bamuyita Saala nga naye agenda kutandika era ku olwo kati bo balina akagaali kati nga batutuuza ku kagaali ne Saala ne batutwala gundi ne batutwala mu Nassale kati buli omu ng'agenda okutte konteinayo omuli emimmonde gyo buli omu mubireeta nemiwanika ku gundi ku madiisa aguluwe muti abasomesa ne babasalira bagamba akadde ak'okulya ebyokulya bwammwe katuuse mulye tewabeerangayo balina keeke nga mwe mulina mimmonde babangayo naye ng'ate abo baana bakusobera nga bo bajja n'agamba mpaka olumonde ngani byana byabagagga mpaka olumonde kati nawe noga mpaka keeki nemuwanyisa ate ng'ebiseera ebyo byali bya sharing is caring nga olunaku luggwa bulungi era olunaku nasooka okuyingira mu kiraasi nasanyuka nnyo saasooka kutandika na uniform ate lwe bampa uniform nekisukka bususi nakomawo ewaka ndiga maama bampadde uniform yenkanawo olwo ebiseera ebyo bagabanga ku uniform ennene bimwana akula wali ofaanana otakubiremu ekifaananyi bampa ki uniform nga kimwana akula era nga bakikuba n'okisabula ng'olina okukyambalirako ng'olina okukyambala ebbanga lyonna lyogenda okumala mu Nassale kireme okukola kireme okukulekawo nga nyigira nga nkisabula kati batunoonanga bwe bandeeta bwe banziza kati obuzibu bujja waliwo lumu Saala lwataasoma kati nga tibali kibaleeta kujja kunona nnyo nga baali banyamba buyambi akadde katuuka abazadde banonya abaana baabwe nsigadde wali nkonkomadde banonya abaana nkonkomadde ngenza okulaba nga essomero likalidde ddala neŋŋamba kikikyo kino ekituufu ekiriwo kati neŋŋamba naye kati kankole ng'omusajja omukujjukujju badimani nyingire streeti nga ndi kito Nassale ng'ate olina kumala kuyita mu tawuni y'e Masaka ebizimbe byonna byonna olyoka okiire waffe gundi mu kyalo nensooka nzija nga ntambula bwe neetegereza neŋŋamba wano twali tuyiseewo ku kagaali bazija bwe ntambula naye wano nayitawo kati nawe nasanga amakubo nga gali abiri limulikirireyo bayitawo mu nnyenda abamanyiye ddala lisigaala ligola ligenda mu kimwanya kati nentuuka neŋŋamba kati gano gomi nkwatebwa nensoma kanneemu kanabiri kafumba mwanyi ate nenkwata effu nanzikirira embaga y'okufookola ndi nentandika okutambula nga nkuba omulanga gwe mwana gwe kyakikaabya tebakubuuza kati obuluusi nga waliwo abakubuuza mbuze tebanga abantu tebafa ubeera wambeera nga nabo bakuvaako kati nabula ku ssaawa 6 naye essaawa zagenda okuwera 10 kati nga mmanyidde obubule kugamba okubula nga nkumanyidde kati nga mbivuddeko ngenda amagga olaba ogukajjokajjo ogulonda ntambula kati nga mmala gatambula ngamba kamale gatambula Mukama analabireeyo wabula mu kumala gazungazunga ngenda okulaba nga nengera akatale maama yantumangayo okugenda wa taata wange okubaako bye nnona nzire ewaka nagamba kano si katale nasanyuka nadduka emisinde nga womanyiyo ewataata wakolera nadduka emisinde nga mpaka waka
nituka nasanga beeraliikiridde bali awo biki mukazi wato mwana wange nenze nga ate ndi musajju mama nerese mama nerese era nalwa ebbanga wakanga bampita mama nerese laba kino kimama nerese taata yali akola mulimu taata wange amugenda kunsekera taata wange yali DJ ng'ayina disiko esinga amaanyi mu Masaka nga bagiyita Smart Sound kati zezimu ku bizinesi ze yali mutunzi wa ngato ngaleete engato mpitirivu kati ng'abeera mu katale omwo mulimu ebidongo bikinga musajja akasente akayinamu mu mirimu gyegyo kati disiko nga yeriwo ey'amaanyi era nga buli mbaga abantu bayongezangayo embaga Smart bwe basi yeekubye nze embaga sigikola tugyongereyo kati yali nga musajja nga buli kaseera abeera asolooza akasente bino kati era buli gwe nkibuulira agamba wamma byebinyanya kati mu kusooka ebidongo ebyo babiterekanga waka nze nagenda okudda engulu nasange waka waliwo disco emizindaalo nga bava okukola bagipakira awo kati obuzibu bwavanga okubanga ngenda ku ssomero ate nga balina ebyuma ebipya bye baleese bagenda kutesitinga bakeranga ku makya ogenda okulya bakonakona ku muzaawo papapapa eyiseemu awo nti ekyabula muyongezawo ku trebo ng'owuliyo ofagamba mukama ate baŋŋamba mugenda ku ssomero wandibaddewo ku testing kale ŋambyaga nnyo nga mpulira essanyu nga mpulira mama ye yali akola mulimu ki mama wange yabeeranga waka ng'ayeetuulira waka okuvaawo ng'agendako mu mizannyo era okujjako yalinga mukyala muyimbi nga ayina ekibiina kyakulembera ku kyalo simba kiyita kitabaazi women's group mama nga ye solist bannange abakyala bannange mwasuze mutya yekyo president mama omukulu nga nakyala ku kyalo president waliwo ne kalayini ke baali bayimbanga mu luyimba lwabwe olwo olw'abakyala kati ne tugenda tukakwata ennyo ewaka nga mugera ali awo ne mukayisaamu kati nga ne katandika okumunyiiza naye nga situmanyi bannange president kali kaluzungu bannange president thank you very much tulikaniza peace in our country kyala Kayondo luno oluzungu ng'oluyimbye mu Luganda yayimbiraga president katata wange natuka namugamba ebyo ebintu by'okugenda ne muyimbayimba ebyo sikyabyagala beera waka ebintu ebyo bibiina byammwe ebyabakyala sibyagala ekitegeeza wayonkera ddala nkugambye kamala taata wange yagala n'amugaana ebibiina by'abakyala bavuga sibyagala ebintu ebyo kati maama lumu neyebbirira ne bagenda n'agenda ne bayimbira president yali azze okukyala kati ne bagenda bamukuba mu mawulire bati ku front page nga ali mu lugomesi bwati agise ati kati taata wange yonna mu katale ngaga Kayondo gyolaba owewuwo n'alugula olupapula ye maama ali eri mu kyalo ye tamanyi bifa mu tawuni ali loodi ng'agenda n'olupapula ng'alukubawo saggaana ebintu bino naye saggaana kati olaba gwe nkuyina omukazi nga talina kyakoogera nga nansonyiwaga naye kati ojja ggwa ku nkonge kirabika naye bikole mu ngeri y'obuvunaanyizibwa sigenda kuddamu kulunda kuba kati n'amuleka ebyo ne bitambula bityo nasoma ekimanya primary school bwe natuuka mu P3 taata wange naafa kati essomero lyali lya bbeeyi ng'akasente bawaayo akawerawerako kyetaga nga ddala mu butuufu gy'ova waggumivu mukadde wange wamala okgenda ebintu byatabukatabukamu awo kati waliwo omwami tumwinako oluganda amita Nyanzi ne bamulekera emirimu gya taata waffe sawundi eyo naddala sawundi eyo yali ereeta nnyo ssente ne bagimulekera n'atandika okugiddukanyanga nga bwaleeta akasente ewaka kati ne batuula ne maama ne bateesa ne bagamba nti bano abaana tubajjeyo mu masomero gano ag'ebbeeyi tufuneko essomero erikakamu era masomero agalondebwa nga balonda essomero bayita Kijabe primary school mayiro 3 okuva ewaka lulimbadde entambula ebigere 2-3 nga ndi wali ku Kimanya ne gujja bagira ngenda okutuuka Kimanya primary school tebambala ngatto nzenze kanzaziina abaana batandika okundabanga stranger ng'omwana bakusuula bati omwana ayambadde ngatto nentuuka okulaba nga ndabika sikyabajyamu nange engatto nenzijjamu nasanga obuzibu wano mu kusooka okutambuza ebigere obuyinja nga bunyiga naye natuuka ne mmanyiira nenyingira mu sisitimu ya Kijabe primary school lwoyagala lwotukula lwotabyagala ng'obivaako nensomera ekijabe primary school okuva mu naddamu mu P3 nagiddamu omulundi ogwokubiri okuva mu P3 mpaka P7 era P7 yange nagimalira Kijabe primary school kati bwengimalira ekijabe primary school awo Nyanzi naye yali atandise okula yali alina ebyuma byaffe
n'atandika okugamba nti abange nti banyi njagala nange kutandika mirimu gyange njagala kukomyawo ebyuma bino nyanzi n'abikomyawo awo yoleka eyokubiri we yatandikira ebyokusoma nga bitabusaawo kati ne bitabukira ddala nga sente tezikyajja bulungi maama ayiyayiya n'abako tekinika awo gyantwala mbunsooke katekinika onfudde mu P7 mwana wange wandibadde nga maama yaganye ekintu ki tewali mulimo gw'omutwe tegusingika omulimu nga maama akyagala nnyo baami okazi omulimu gw'omutwe tegusingika nantwala mbunjiga obwamakanika tanneebuuzizaako nti nkutwala mbwamakanika ye makanika ye ayogera ki nze makanika tebambuuzizza nti makanika g'obadde ogamba otya mukazi antutte bakayitanga Masaka Vocational Institute beddeeyo babituyigiriza era ng'omwana akwata nga mbikwata nembimanyira nze bonteerawo emmotoka ntandika okugikunnyonnyola buli ekiriko nga si kyekikuli ku mutima twagendanga mu practicals nga basonga busonzi kino ki nti eno cylinder head ate kino eno piston ate kino eno piston ring ate kino pulaga kino combustion chamber simanyi biki nga sibyagala kati akabanga ke namala yawo n'omwaka tegwaggwako bulungi ebisale ne bigaana school fees ne zimulema ne mulaba ng'ali mu kutagala njiya ayiya biganye ne ŋŋamba nti kati nange kantandika okwefubako ng'omuntu waliwo omusajja amuyita Abedi yali mukwano gwange gwa taata wange nga taata tannafa najja n'agamba maama nikanakanako ndaba kakujjukujju ndi lutoolo luvudde mu P7 mbuli kujjukujju lwaki titumuleeta nina nze saluuni yange mu paaka awo ne mufunira akadirisa ne tuteekawo ku buteepu n'omuwayo ku buzindala wano butono ku bino ebyuma ebiri wano n'ayimbisa nga buteepu wasobola okumwana okunyukayo n'akasente paaka y'e Masaka mu tawuni ng'eri emmanga gy'eri eyo nga munange tebalwawo nga bakola ekyo bafunawo buzindaala awo kampulifier ne kaddeke ne kamikisa ne tubagisayo n'akabaawo ne nkateekawo wali ne ntandika bizinesi ey'okutunda teepu zaaliko nga 6 ezaalimu ne nteekako n'endala nga bisosonkole zibuzaabuza omwana omuto n'asimbula omulimo kati era buli teepu eyafulumanga eyasiibanga eyimba awo balanga ku radio basaba ne banyabo ku lunaku lw'Emmande Fred Sebata agenda fulumya nalwewuuba abe Masaka mugisange ku Midland abe gundi munyendo ku Kereme wa Kimbugwe abe gundi Kampala ng'obiwulira kati nga muzitaayiza ku makya gyokera munange nga njiribira mu buteepu obwo kumala akabanga nafuuka akaana ka paaka nga neeyiyanga nze nalina bulugabire bwange bwe nayambalanga nali muto nga neeraliikiriza buli andaba ngaera baga akana kakayondo akana nali nafaanana nnyo taata wange nga n'omuntu amanyi taata wange lwasoose okundaga kana kakayondo kano nga bwondaba nyi taata wange balina bendaba ebifaananyi byenneekanga kakati nga mbeera mukiseera kyo walina emyaka emeka tunulyamu akaana akavudde mu P7 mwaka kyogwo P7 kati yalinga nga mu 99 awo 99 awo kati nyingira kati aka 14 awo 14 nyini awo nga ndaba embeera njira system naye nga ndi muto kati mu process y'okubeera nga ndiringira mu teepu nakwatakana n'abantu b'ebidongo bano batandikanga okunsikiriza ne bantwala mu bidongo eyo kyokka ng'ekajja ebiri bitudde byebasi era omutima ogubyagala nagulina era nze omulimu gwa teepu tegwanzibuwalira naguyiriba lwansonga nti nali mu system gyentegeera obulungi nga nzikiriza ate ne bino mbyagala kati nga ab'ebidongo ngenda nabo ne batandika okunjigiriza egundi ebidongo byabwe ebyo ne ntandika okubikuba kati nga banjagala nnyo nga nkuba session y'omugole wano waayingirira bannange omugole buyo atuusa omugole agenda kusala keeki kati ngeyo kati nga session ngikuba nnyo era nga ab'ebidongo bantwala nnyo mulete kano katabani kaakayondo katukubireko wano gundi session y'omukolo bannange abavudde abazimbye ekidala kana akayimba akaddako kammwe ng'oyiwayo chance nalubega tuluntuluntululu akana kalina selection gundi sitandika okututumukira mu bidongo bwete mu mbeera eyo soko nzizeeko wano mu paaka embeera ya paaka yali etya embeera ya paaka yali yakuyiriba nnyo nabeerangamu ekirungi nayina Abedi oyo ng'abeerawo nnyo ku lwange buli bwalaba omuntu yennyina ayagala okuba nga njuyayuuya ng'ayimirirawo bwe mu mbeera eyo era Abedi nkwebaza nnyo musajja wange tebakuwa bicupuli
ebya sente ati kipuli bivaawo olowooza nakolangayo sente mmeka naawe kati gwe naye buli obuteepo naye buli obuteepo bwalinga 12 ku kabaawo kati onzibeko ki oli yajjanga ng'ayagala teepu nga terinawo kati ng'aliwo we bayita ku Midland mulimu omuwala akolamu bamuyita Grace kati nga nziruka emisinde wa Grace ne mugamba mpayo teepu ya n'abawanuka gulawo tosibaawo oluggi kati ng'agikuwa n'odduka emisinde n'ojja ne bagigulako 5 n'ogobolako 5 Grace n'omutwalira olwasa kati mu mbeera eyo eka walinga obawaako kasente kuba mbeera yatti yali nnungi kati mbeera yali nnungi n'akamu kati era nakuŋŋaanya oluusi nanyukanga n'1,500 oluusi olwasa oluusi nga toyinaayo yadde kati nga ugende kanolaba mbeera kyetaagisa naawe n'osindika kyoba osobodde mu mbeera efaanaganako bwetyo kati mu bidongo ebyo gye nayiribiranga naye ebyuma bino ebiri ewakati wafuna tewatendewalirwanga n'ojja naawe obitesitingemu nga taata we yabikolanga ekyo finally natuuka nenkikola natuuka neŋŋamba maama naye bino ebidongo bino bimpe negalinda kyali mwana muto kyali mwana muto yava ddaaki n'atendewalirwa n'agira n'abimpa nembireeta nabyo nembigattawo wano waliwo ebisobola okujja netutandika okubeera nga ngenda nembikubisakubisaako ku mikolokolo naye ebidongo ebyo byatuuka ne biggwerawo ddala olw'ensonga nze yali ayimanagi nga nali mwana muto era kyannumiriza nnyo nga nkuze neŋŋamba nteeka okuzzaawo sawundi y'omusajja oyo ne gyali waakiri era Mukama Katonda nkwebaza okunsobozesa nagizaawo mba nakamala okubitikula ebyuma lockdown netandika ebina ebyali bikubye muzeyi kalondo gyonna gyoli ebyuma byo nabizaawo kakati olwo ogenza otandise okuba embaga nkuzizza mu maaso wali bakuyitanga ng'okikola otya maama tewakomangawo leeti n'anyiiga maama yatuuka n'amanyiira embeera omanyi ebintu bino ebyakasente nga kabuze otuuka nga tokyalina option n'ogamba ate kiki kati omwana bw'anaatuula wano nkole ntya namulabanga oluusi maama ng'alumwa ng'alaba nga nkomyewo ku makya twavangayo mu bidongo ne bakuwa siringi 8 7 10 1,000 nnyo wadde nnyo waliwo eyampa 3 natya 13 nenga twabanga mu 15 awo 10 wavangayo mu bidongo ze bakuwanga kati waliwo ne gye twagendeyo sembabule eyo bayitawo lw'abaana tuba tutikula ebidongo musajja ebyana ne bigamba labakano akaana akasaana okubeera mu ssomero bakakola ki mu bidongo ekito ekyamenya omutima ate ng'ebbanga eyo nayo nalinze enduubirira nga njagala ngamba ne banafuna ka chance nzirayo n'ensoma naye nkajjeewa kati kintu ekyankola bubi kati era mba neebase mu luveera olunaku olwali lwa kisiraani ate bulugabire bwange ne babubba nenzirayo mu tawuni nga ndimu ennyamivu nenyambuka mu katale wali omusajja bamuyita Isima taata wange mwe yakoleranga nentuukayo nga banda abansanyukira akaana kakayondo kaako nemugamba mwami Isima nti wanyi lugabire zange bazibbye nanga ogenda kukola otya kati zaali za singi 9 nemugamba nti bampe lugabire ngenda kusasulangako singi 3 buli wiiki mpaka we nazimalayo kati nemuwaako 3 Isima nampa lugabire kati bwe naddayo okutwalayo sente nanga ezindala zireke nange nkwongereddeko kati nenkola kino ntambuza obulamu bwange bwentyo lumu mpulira ekibiina bakiyita Drum Beat of Uganda bakalicho performers nga bwolaba nde troupe nga bwolaba kika troupe nga bwolaba ba Rockies bana abakuba ebivuga ebyekinnansi Crane performers nga bwolaba Crane performers bonna nga bwe bali batyo so ne Drum Beat bwetyo bwe yali bagigunjawo emasaka awo ekibiina nekigenda kikuba nnyo nga kirimu abaana abato saizi yange n'abantu abakulu kakati ebyo byanjawulo nebyobadde oyogerako bino ebyabona ba Crane ndere byaŋŋoma ŋŋanda kuzina mazina maganda kiki kyomanyi ku byonna Suna Beni nsobola okuba abanda bawo bakimanyi bambikola nnyo nga balaba nsobola okuba ebivuga byonna ebyekinnansi ebiri mu nsi muno adungu endingi nga sikwekubya kubyabula perfectly nabiresa biri mu motoka lakuba ndowooza nti tuyinza okubula kadde nandibadde babirete wetuwumulamu babirete wetukubiramu njagala adungu eyo dungu era gikubiramu kuyimbire n'obuyimba kakati manyi okuba endingiri manyi okuba adungu manyi okuba egundi main drum etuzza engalabi byonna manyi okuzina dansi ezo zonna eza wano amazina amaganda ekitagulo olunyege entogolo mwaga nze perfectly
nyingira drum beat nga mpulidde nti baweerera abaana wadde bino byonna nabikola nga nayagalanga okusoma naye nga kachansi sikalaba kati nga mpulira emyaka tegigenderedde nga kati omupaka nayiribiramu emyaka ng'ebiri kitundu kitundu esatu okubye 15 years nga ndi omwo naye nga nkyali ennaku ng'enzita nga bwe ndaba abaana bava ku ssomero kati walingawo akawala bakayitanga Nashimu kabanga ku saluuni awo walingawo omukyala eyakolerangawo yogati biki kati nga maama waka ali awo nga katera okuva ku Masaka Secondary School nga kali mu uniform kati nga tunuulira nnyo wentiga nga akana kanyiridde mu uniform nange busobola okukyanga nzi nyambadde uniform ya secondary munnange nga mbeera mu drum beat nga njiga ebintu byonna nga bwe ngenda mu buteepu bwange bwe nzija mu training bwe ngenda mu buteepu bwe nzija mu training tebakuwa skaala basale kati omusajja atuuka alaba nga nkola nnyo nga tugenda ku shows twajjanga ku Serena bayitangawo Naire Hotel ebiseera ebyo kati nga tujja abande troupe babanga ne shows nyingi ne bagamba nti no n'ab'e Masaka tubaweeyo tubagende nga tugenda ne turepresentinga ne troupe ne batamanya nti si yeyazze amaanyi gaali mangi kati musajja atuuka n'alaba n'agamba n'ono omwana nampita n'agamba jangu kiki kyenyinza okukukolera naawe n'obeera omusanyufu nga bwe ndaba banno kuba bo banno mbaweerera kati ye yali amanyi ningenda mumugamba nti nno bampe emitwalo ng'ana nyongere mu buteepu bwange kiba kiwedde ne mugamba masita njala kuddayo kusomero yaseka n'agwira ngabo suuno osobola okuddamu n'osoma ne mugamba masita kintu kyensinga okwagala mu bulamu bwange njagala nnyo okusoma amasannyalaze obulamu bwange ebintu bye nakulanjagala ne sibituukako kiri kimu kyokka amasannyalaze nayagala nnyo okubeera ow'amasannyalaze ggwe musajja bajjanga okusalako amasannyalaze maama n'abeegayirira ne bagaana ne ŋŋamba naye nange kansoma amasannyalaze tewayiga kawaya kawayako nako bannange tewakayiga tunuusiza abakubanga nga abasajja bazze mbona twabukolaakola olina okulinya ku muti solid ogigire kituufu masita mwami Pado yawuliriza omutima gwange namanya bambi omwana ono ayagala okusoma nantwala ku ssomero baali bakaligula bayita Masaka Vocational Institute yali nedda Exodus Vocational Secondary School yali eyo mu Nnyendo ku welcome nantwala eyo katwagendanga mupokera ebigambo mu matu ne mwa masita kakati engeri gyenkuliridde ate njosezza nnyo badde saagala ontuusize mu senior 1 wakiri bafuna bwobakakasa oba nawe oli musomesa wakiri nyingire tunja kufuba omusajja n'akiwuliriza n'annyonnyola edi masita mwana mugezi ono mwana mugezi balese gundi yange ya PLE nga nekoledde bulungi nnyo wali 7 kakati nga nekoledde mukama ayambye ajja gimulaga amunyonyodde amulaga kakati raba munnange raba musomesa agiza agabi kale tumuteekeyo nfunye ebitabo bya senior 1 nsoma senior 2 ngeno bwe ndivisinga mba ntuuka mu ttamu wakati ngamba ebintu bya senior 1 mbyagaza kinconcentrate nze tukoze senior 2 first term naye ng'obitegeera nga omutima gwali gubyagala nnyo era nabikwata kati gundi first term Katonda ayambye mpiseewo nga njiyayiya second term nyongeddemu ku maanyi third term siise segenze mu senior 3 kati awo drum beat efuna trip egende Sweden kati ng'ate mu baali balina okusooka kubanze nali performer asinga kati gwe batunuulidde drum beat ku kasiti bantaddeko twali tugenda abaana 8 kati twagenda mu senior 3 second term tugenda okuva e Sweden okudda omanye ebintu mbyogera abantu ne bagamba obanne omukisa gw'amaanyi nanyumizaako kenzo olumu ne munyumiza emboozi eyo n'angamba gwe okimanyi nti no wali nnyonyonyize nga nkyali ku street passport biki ebyo wali obirina simayina gye babijjanga ffe batukubanga bufaananyi nga bw'okoma okuwaayo ebisigadde olaba babirese bulesi visa balese bannange ne air ticket zize bannange visa batukoneddemu kati director nga abikolako gwe tobimanya lunaku lutuuka butuusi nga mugenda Ntebe mulinnya Nnyonyi nga mugenda twalinnyanga flights 3 twavanga gundi ku Entebbe airport ne tugenda e Kenya Kenyatta airport 45 minutes okuva e Kampala ogenda ku gundi wali kati ne tuva ku gundi Kenya ne tugenda Amsterdam
Amsterdam ne tuva Amsterdam ne tugenda Hollanda airport ya Sweden. Kati urugendo lwetu lwabeera twagenda nagenda nnyo bweru. Bane mama oyawulira ati. Mama yawulira essanyu. Mama yawulira essanyu. Noze chajo naye kigamba omwana yagenze Bulaya. Yatugamba nti master atugamba mugende mbenganda zamwe mbagambe babiko bintu bibaguli. Enyonyi esooke kuyise etya. Chosen Becky yatugamba nti yayimuka n'atya. Enyonyi esooka kati baba settingira ebifo buli omu kogenda ojja n'olaba ojja kifo kyona atulamu genda okimanyi ku passport ku ticket kibaako tigenda kutuula wano kati twaddiringana nnyo ne bannaffe bano bwe twagira kubanga ndowooza engeri gye bazifulumya mweddiringana muti kati tutujja tutuula bulungi nnyo yakakyala kayimirira ali munyonyi ng'olaba ne bakafulu abazituddemu bye bakola nawe kyokoppa n'okola wali mu kuyimuka wakuyisa watya kati mu kuyimuka ennyonyi yayimuka bweti nebulyanga ebyenda biringa bye basitudde ne babiteeka ku luuyi olulala tewenyweza nnyoti mu kuyimuka wano ne mu kukka ennyonyi awo giwuliramu ddala ng'omuvuzi aleekanga w'amalala abakolako effujo otuuka mu bbanga neeterera bweti ne mubanga bwe tuli wano n'otuuka n'obivaako so kati olugendo ne luba lutyo tutuuka okudda nsanga abaana baayita ne bagenda mu siniya 4 kati nsanga obuzibu okuyingira siniya 4 kuba naye saga akuddayo mu 3 mba nakayingira siniya 4 nteredde ebyana byaŋŋamba nga kati gwe tuula emabega fe tujja kugaadinga gwe tuula emabega nga ntuula eri emabega mukira baali bakimanyi nti ova Sweden baali bakimanyi bankuŋŋaaniyake n'amawulire ge nasooka okukubibwamu mu bulamu bwange bankuba amawulire ge Sweden nga ndi ku front page nga ndi mu kuyigiriza abaana amadinda abazungu egguli eryo nalikuuma nnyo nga ŋŋenda nayo okusomera buli lunaku era abaana ne balibba egguli eryo lyange eryo lyandibaddewo singa kati ndiragako ku bantu kati abaana bankuŋŋaaniyako ennaku nga 2 nga mbanyumiza kakati apo zikunkumukabukunkumu zibazeera mu nzijja z'abantu olimba otaddemu n'ebisoko obanyumiza n'oyongeramu n'ebitaliiyo n'ebiriyo kati obuzibu mbusanga mu kunywera mu siniya 4 wano banteredde tenakusomeramu ennaku 3 nga zireeta master twali twamukazaako lya bigooli master bigooli ngajja ngagamba yali asomesa excuse there is someone I'm looking for ningamba siyenze nenzikamu endi katodo abaana ne bankweka nagamba there is someone here who is supposed to be in senior 3 but is kibakuza mu senior 3 nali siise nali bweru nasanga abaana bayita bakola delegezo siise naawe obeera yotaka tewayita master bigooli anga where is Suna Ben nti master here I am sir get out senior 3 kirira nganzika senior 3 ntudde mabega abaana bonna kyokka nali nkola nnyo ku ssomero nga nze engeri gye nali mmanyi kati bino ebivuga biki kati nga music dance and drama siwunyikamu wabaayo okwentatiyininga konna konna oba abazadde muyite Suuna jangu tendeka banno ngamba tendeka nga abaana bakupresentinga dance obuyinja babuyiwa amaanyi nga nina mangi waliwo incidence emu yabaawo nagenda okusoma ne kutandika nendwawo okutandika nga nemmala wiikisi nga 2 nga sinatandika abaana ne batandika oluvumbu okusomero Suuna yagenda tagenda kudda naye olunaku lwe nakomawo mu ssomero nadde abaana bali mu kiraasi kati omwana omu yali alingiza mu disa nadaga banage Suuna wunaze kiraasi zonna kisenya wanu nefuluma tuutira abaana bambusa mu bbanga era nze buli ekintukako essaawa eno tekinkanga nzize ncelebrating obulamu bwange bwonna kuviira ddala mu buto kati nga ngamba sijja kubeera mu ssomero lino nga sikoze eki nga siri mu senior 4 waliwo essomero eryali lyagala okuntwala baaliyitanga Stella Maris nalyo liri mu Nyendo kati nga lyali lyamaanyi Stella nga yamaanyi okusinga Exodus nga ntyayo wa standard olw'ensoma yange ey'okutagalatagala ngamba nsaana mu lino kati ngendayo ngamba waliwo mwami bamuyita Semakula Ibula nkulamusizaako Semakula neyanzanyi byonna biwankolera Semakula Ibula nga ye yali mwana nga ali mu senior ye yali mu senior 5 awo naye nga bamuwulirira mu nnyo yakulira music weeri kati nga yali yanyimbira leka nkuba kwebasale tugenda tutandikirawo emboozi oteggwa malojja jakusaba producer agenda aleeta amadinda ago ate tusobole okubeera nga tweyongerayo obuterevu nnyo katukomewo ne Suuna Ben tovaawo